Kawoya Alex Munanup Eyawambibwa ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi ogw'omusanvu omwaka 2023 mukama wa ttendo mukama wa buyinza ate ateereddwa awo n'asangiddwa kireka gye badde bamusibira gye badde bamukwese ebbanga eryo lyonna. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze ebbanga ddene nga banja omuntu ono ateebwe, abanganda bamaze ebbanga eddene nga babanja omuntu ono ateebwe, nga gavumenti ya Museveni yamwewakana, gavumenti ya Museveni egamba temulina, era abantu bangi bannastruggle bannankyukakyuka babadde bakola butasamu eyo kulaba nga Alex Kawoya ateebwa naye nga Museveni amwakana nti tamulina. Wabula oluvannyuma lwa pressure nnene eyongedde okuteekebwawo gavumenti ya Kyagulanyi, omukulu Mathias Mpuuga ng'agenda alabisa abo abantu 18 abayinza okuba nga battibwa General Museveni abatalabikako okuva mu 2020 paka olwo nga tebalabikako, ati olw'endabisa eyo gye bali mu kulabisa nga tubanja bonna batamanyikiddwako mayitire Kawoya Alex ye bamaze ne bamuyimbula bamutadde, era ab'enganda ze bamufunye bebaziza President Kyagulanyi, bebaziza Secretary General Subongoya, bebaziza omukulu Mathias Mpuuga, bebaziza buli munnastruggle wenna gy'oli omulimu gw'okoze okulanga Kawoya Alex ate ayimbulwa. Kale katubifune ab'enganda za Alex Kawoya nga beebazira nga batubuulira nti muganda waffe alabise yoyo nga bw'omulaba embeera gy'alimu si nnungi, tasobola na kwogera awadde okuvaamu ekigambo n'ekimu kuba awulira bubi nnyo. Embanga gwe tebereza emyaka egyo nga bakukwese bakutadde mu mazzi bakutulugunya, mentally ali patabudi buli kimu takyabitegeera naye nga tumanya ajja kudda wajja coping up obulamu buddewo. Kale katubifune ebigambo batubuulire ali atya, bamufunye batya, nammwe bannayuganda mumanye nti ono Kawoya ate akomyewo. Nze Rita sister Alex nyimiridde wano okwebaza abanoopu bonna, Mr. Mwami Lubongeya, Ambrose, abaana b'okukitebe bonna, Mr. President, mwebale kutulwanirira muto wange Bamutade. Abadde kireka kuwembule bayese mwai abadde kireka kuwembule ne right now taina maanyi ne mukwati dan taina maanyi tayagala kwogera naye nga tuli basanyufu nnyo. Twagala okwebaza abannayuganda bonna, abaana ba Nuupu, mwebale kutulwanirira, mwebale kutubeererawo, Mukama abawe kye musinga okwagala. Wange Bamutadde naye bamukubagana eno amannyo ganyeenya, alina obulumi muno, bingi byayiseemu lwakuba tayagala kubyogera, bingi byayiseemu kati agamba tasobola kwogera ssaawa eno ne mentally tali stable ayogera abuukabuuka naye nga ffe twagala okubeebaza. Olwaleero meka bamukwata nga 15 ogw'omusanvu, Bamutadde leero nga 7 ogw'ekumi bamemba ba parliament mwenna tubeebaza, mwebale kulwanirira abantu baffe, temujjanga oku tusaba Mukama ayambe n'abo abakyaliyo, mwongere obbalwanirira, mwongere okutubeererawo. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, tukwebaza temutusudde, mutubeereddewo, tubatawaanyiza buli kaseera tubakubira amasimu ne mugaba mukole kino ne mukola kino, Mukama akibabalire. Mutadde naye tebatuwadde kipapu bondi yonna naye batugambye tuddeyo nga 10. Tetutegeera lwaki tuba tuddayo naye ate tebatuwadde kintu kyonna. Omunanyeewo kuwembule SIU ekireka ya ndowooza muwulidde abantu baffe gye bali kuwembule ku SIU ekireka gye bateeka abantu baffe. Kati omwana abaddeeyo bbanga eryo lyonna okuva ogw'omusanvu nga 15 paka kati nga bamwewakana bagamba tebamulina, bagamba banuupu mulimba muwaayiriza gavumenti, musiga gavumenti erinnya ebbi ne babano gye bamugye ekireka. Musajja yavaako takyategeera, ebigambo byabula. Kawoya Alex muganda waffe kasita ovuddeyo katufuba ate ku bulamu tulina obuddamu okutereera oddemu okola emirimu gyo. Omusajja ono yali mubazzi ng'akola ebibajje biri ebisinga eby'Abachina ebisinga eby'Abamerika obulungi. Abasajja baamutwala lwakuwagira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, lwakwagala nkyukakyuka, lwakwagala kulaba ku Uganda empya. Abasajja ne bamuwamba ne bamutulugunya byonna byayiseemu nga tunoonyeza Alex, nga tunoonyeza Kawoya, nga basajja tebamuta.
ne kyasanyu nti okuvannyuma lwa pressure eteereddwawo leero okuba nga tuganya okuva ku mulamwa balese bidiversion simanya simanya kazambi simanya masasi simanya birenge simanya biki bidiversion bingi bye balese naye tulemedde ku mulamwa abantu ba struggle for the first time nange njagala okubeebaza njagala okubasima wherever you are buli omu gy'oli banange mwebale twebale kubanga kituvudde ku mulamwa olwa bidiversion babireeta enkya n'eggulo buli kadde buli kaseera batubuuza tujja ku mulamwa naye obanga tukyali ku mulamwa nga tukyayogera olulimi lumu ekyo kya muwendo Museveni awo atyawo nnyo akaliro kati akawulira agenda kubasesema bonna gwe just watch the space ffe tulemezeemu tubanje abasibe tubanje abaabuzibwawo tubanje beyatta n'abaziika mu mabira n'abasula mu mayanja n'abatwala ye mwankole n'abaziika eyo mu biseguusi tubabanje paka tw'emirambo gyabwe n'amagumba gaabwe ajja kutuuka eno Uganda emutame okubeeramu nga buli omu amubanja abaana baffe ajja kutabuka kulatondeka nnyuma so twebaza President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine Bambi thank you so much omulimu gwokola okulaba nga otuteekamu bidi otuteekamu okwekkiririzaamu ne tugamba nti aya basi ekijja kijje ekiba kibe naye tulina okunoonya abantu baffe singa si bidi President jja kuteekamu basinga n'abamutwana fuwadda naye bwe tulanga President alemeddeko tulanga ayise mu masasi tulanga ayise mu bikompa tugamba ffe baani abalimo okulwana awamu tunule eggwanga lyaffe tugenda kulwana President tukikusuubiza era tukakasa tugenda kulwana ku lw'eggwanga lyaffe so si ku lulwo wabula ku lw'eggwanga lyaffe ku lw'abaana baffe tugenda kulwana naye nga gwe otukulembeddemu gwe ettabaaza yaffe naffe nuka tukikumemu katulwane paka nga mwami Museveni tumugye mu ntebe netuteekamu omuntu afaayo ku lw'abannansi ntuteekamu omuntu ayagala ensi yaffe awo tujja kuba tweyagala President Kyagulanyi Kalyowa Alex muganda waffe kulikayo bambi kulikayo tumanyi byoyisemu bingi oli tormented naye ogenda kutereera mukama nga ye mubeezi ogenda kutereera ogenda kuba bulungi ffe tulina okukkiriza okwo era tulina okukakasa okwo ogenda kuba bulungi kasita ovuddeyo obusibe buggwa tewali kitaggwa era no dictator agenda tayinza kubeerawo tewali dictator yali abaddewo rise of a dictator rise and downfall kati mwami Museveni ali mu downfall very soon nga n'akatale tekajja kusala nga toyagala nga Kyagulanyi alayira wali nga bwe kimu kitere nga abo bonna abakoze ebikolebero ebyo nga baleetebwa nga bavunaanibwa lwaki baabikolanga mwami Museveni tuyinza omumusonyiwa nno naye bano babadde akozesa era mubikole nga mumanyi Museveni ye tuyinza okumusonyiwa nemugamba waayi katumuleke kubanga jjajja waffe akuze abeere watuwe ku magezi naye mmwe abato abakola ebyaseswakaba byamu ebiyinza obutaba byangu so tukole ebintu nga twagala Uganda yaffe ne oba mu Uganda wazzeemu ggulu naye ng'ozaaliddemu abaana kati naawe oli munna-Uganda osobola okufuna obutuuze bwa Uganda n'obeera munna-Uganda so Uganda gyagale nga gye wazaalibwamu nga gy'okuliddemu era nga gy'ogenda okuwangaaliramu n'abaana bo gye bagenda okubeeramu otya ng'oyagala banna-Uganda nga bwe bakwagala nga totulugunya baana ba banno kuba nayo banaatulugunya ababo gwe kinaakuyisa kitya mu mutima muli munda ng'obwogwo batulugunya ng'obwogwo bakuba bannange ebintu ebyo bibi tubireke Uganda yaffe ffenna okuvuganya si musango mwami Museveni entebe akati kyenye ekyo ekyakabi ennyo ekyakoze ekimulemesa okuva mu ntebe ekitugenda okuttisa abaana b'abandi entebe bya mirembe avemu mu mirembe akole emirimu emirala alunde kale myaka gyatusemu jajja tugenda gwawe netulya shabwe netunywa amata netulya ku muwogo ebyo kati bye tulino ne wano obuyinza buleke abalala bafaafagane n'ensi kati nga bwetambula yenga alira awumbule bimwe kajali mujja kuwumula kubeerawo kamasaji kotakasana ne kati tumuwa emirimu burden nene nabeera mu stress for no reason kale kasita ono mumutadde n'abala tubaagala tubeetaaga era mugire mu batuwe amangu n'embiro kubanga bo tubaagala baganda bafaabo tebalina musango tebalina gwe baakuba tebalina gwe babba baagala nkyukakyuka mu nsi yaabwe baagala nsi yaabwe Kalyowa Alex muganda waffe kulikayo ab'enganda n'emikwano n'abako mwe bali kuguma nemugumira ku nuupu musinze nno bangi abataayaaya abangi mu mbeera nga bweti bava ku nuupu ne beesulu babba ne bakola ebitaliimu ne bitasaana ne bavuma nuupu ne mmwe mwaguma ne mugumamu naffe bwe buwanguzi obwo naffe tugenda kwongera okusabira muganda waffe Kalyowa Alex asobole okusuuka wangadya ye kati atandise okugadya kuba byonna byaddayo gira bitandise okumuddibirira nawiddemu emisango bazzeemu bagiyise
gye baali bagoba kati yatugamba ono taliyo mu nsi tebamulina kati onaani ate nga mumugye nakideka ku SIU kitegeeza abantu balina abantu baffe ne beefuulamu akazoolezole so akazoolezole akaveewo ffena tuli bannayuganda tuli bantu ba wano twagala ennyo wano wewaffe tetwonoonawo buli okola ebikolwa byo bino ebinyiiza abantu ebijjako abantu oyinza okuloza nti gwolina emmundu leero oli wakabi oli w'amaanyi ate munankola ki nze nkutte emmundu muganda wange abalala banaazifuna zijja kutokota zijja kubaluka ate kiyinza obutakubeerera kyonyi kuba tozinaako monopole muze nasooka ogikwata n'olwekyo nze nnyiniyo olaba ne yagikola emutta naye tegwagiyize nga nze so twagalane mu nsi eno twagalane mu Uganda yaffe twagalize Uganda okuba empya twagalize Uganda okweyagala twagalize Uganda okuba ennamu twagalize Uganda gifuna gye tunaasanyukiramu abaana ba wano kuba wano wewaffe situnayo wakawalala kankuwa emalirize nga nkuwa muganda afuddemu omumulirize byayisemu ebbanga lyamaze okuva nga 15 ogw'omusanvu 2023 paka tolwa leero we yateereddwa. Nze Rita sister Alex nyimiridde wano okwebaza abanopu bonna Mr. Mwami Lubongeya Ambrose abaana b'okukitebe bonna Mr. President mwebale kutulwanirira muto wange Bamutade abadde kireka kuwembule bayise mwayi abadde kireka kuwembule ne right now taina maanyi ne mukwatidde taina maanyi tayagala kwogera naye nga tuli basanyufu nnyo twagala okwebaza Bannayuganda bonna abaana ba Nuupu mwebale kutulwanirira mwebale kutubeererawo Mukama abawe kye musinga okwagala wange Bamutadde naye bamukubagana eno amanyo ganyeenya alina obulumi muno bingi byayiseemu lwakuba tayagala kubyogera bingi byayiseemu kati agamba tasobola kwogera ssaawa eno ne mentally tali stable ayogera abuukabuuka naye nga ffe twagala okubeebaza olwaleero meka bamukwata nga 15 ogw'omusanvu Bamutadde leero nga 7 ogw'ekumi n'ogumu bamemba ba parliament mwenna tubeebaza mwebale kulwanirira abantu baffe temujja ng'oku tusaba Mukama ayambe n'abo abakyaliyo mwongere obbalwanirira mwongere okutubeererawo. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu tukwebaza temutusudde mutubeereddewo tubatawaanyiza buli kaseera tubakubira amasimu ne mugaba mukole kino ne mukola kino Mukama akibabalire. Mutadde naye tebatuwadde kipapu bondi yonna naye batugambye tuddeyo nga 10 kati tutegeera lwaki tuba tuddayo naye ate tebatuwadde kintu kyonna omunanyira kuwembule SIU ekireka ya okay ndowooza ebyo mubiwulidde ebya muganda waffe Kawoolya Alex Bamutadde bamusesemye kya kirungi nti mumutadde naye bye mumuyisizaamu kyekibi naye kasita mutuddiza mwebale nammwe tubeebazizzaako naye abatuma mugambe taddamu kubatuma kutulugunya baana b'abandi banaye one day biyinza okutuuka ku baana be you never know ensi yeetolola eriwo et round yeetola you never know bisobola okutuuka ku babe ate ng'akyali mulamu n'alowooza bye yayisangamu ababane nga bali mu biisaamu babe kati ajja kufa pressure lwekyo so tukwatagane tubeere muntu omu bino ebintu ebyokuvuganya si musango mwe musebe ntumuvuganya mu mirembe tumujje katule twala muyinako buzibu nti bagenda mukuba ndondi yo bagenda musunako nnyindo bagenda mukula mu manyo no tumuwe ekitiibwa kye ekya ereda waffe naye mu mirembe tewali nsonga ekuttisa baana b'abanno kubanga twagala kuva mu ntebe kale tweyanziza mwenna buli alina kyakoze okubanja Kalyowa Alex bwe alina kyakoze okumubanja muganda waffe weebale mukwano weebale banasitwago mwebale nnyo Secretary General Revelation Lubongeya thank you so much President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe simanyi kyendikuwa naye manyi ogenda kutukulembera ogenda ntebe mu ntebe gwe president waffe gwe president wange buli munasitwago wenna gy'oli thank you so much obukulembeze ba Nuupu mu diaspora thank you so much Mr. Dr. Daniel Kawuma thank you so much ne bonna bokulembera nabo buli muntu wenna gy'oli ng'oli munnankyukakyuka oli wa national platform thank you okubanga obanjiza muganda waffe Mukama mulungi Katonda w'amaanyi watenda w'ekitiibwa muganda waffe Kalyowa Alex bamutuwadde bamusesemye katumuteremu just players sala
asobole okutereera obulamu buddewo addemu aterere addemu atebenkere bulungi addemu yeyagale bulungi buli kimu kiddemu kitambule bulungi addemu akole emirimu gye ate nga ne struggle bwagitwala mu maaso. Omukama Katonda nsaba nkumire mwenna baliko mwebale kubeera mwebale kunjagala nange mbagala nnyo bataayi mwebale kusubscribinga nsiima mwebale kuviewinga nsiima mwebale commentinga nsiima Mukama bampangalize nange nga noonyenga ngaleete nga bawe mbagala nnyo mweraba.